Kadaama gwe nakutuusizaako nga ye ali ready okuwaayo omutima gwe baguteeke mu jjajja mu maama wa boosi we omulwadde, ye nga ali ready okufiira obulamu bwe olw'okuba nti ayagala abaana be babe bulungi, nti abaana be bagenda kubawa ssente, baboosi be batebamusuubiza naye nga sikiwa nti basobola obituukiriza. Kakati famire ya Kadaama ono evuddeyo ng'eri mu maziga nga n'amaziga gagiyitamu ne bagamba nti mwana waffe kiki oyagala okutukola, ogulooza abo baboosi bo basobola okutuukiriza ekiyamo kyabwe. Olaba omuntu akumma ssente ng'oli mulamu ng'osobola okumuloopa, naye ate ffe abali eno e Uganda tunaasobola tutya okubanja ssente zo ne bwe mba mukoze endagaano egenda kusigala wakati wo na bali. Ife tujja kurisivinga mulambo, ssente tetujja kuzifuna. Ne baana batuwadde ssente omwezi ogusooka, emyezi egiddako banaatuwa ssente, bamugambe togeza n'okola ekikolwa ky'okwetta okukubanga kwetta, era bwe kiba kisoboka wandibadde ovamu ekyo ekiyumba n'ofuna ekiyumba ekirala, n'ofuna baboosi abalala, kuba kati ebigendererwa byabo baboosi boolimu bigendererwa byakwagala kutwala bulamu kuba balina kye bakwagalako. Bazadde ba Kadaama ono bavuddeyo nga bali mu maziga okuli ab'eŋŋanda ze n'oyo muganda bwe yasindikidde odi eno. Njagala nkutuuseeko famire ya Kadaama ono nga bali mu maziga obawulireko kwegamba namwe comment section opinions ze mwabadde muwa Kadaama ono, kyemanyi video eno yamutuuseeko. Kakati njagala nkutuuseeko famire eno olaba amaziga geerimu. Video eno nkusaba n'obuwombeefu ogimpere like, biwoowa video eno like kijjamba okuba nti yatetambula ku speed eyawaggulu netuuka mu bantu bangi. Kasooke nkutuuseeko famire ya Kadaama ono owulira amaziga ge bakaaba oluvannyuma lw'okuwulira muwala waabwe nti ayagala kuwaayo omutima gwe baguteeke mu maama wa boosi we. Bannange otya bampadde obudde naye kati nina kwebuuza baŋŋambi neebuuze ku bantu bange. Mulamu bwange neetaaga ssente zigenda okuyamba abaana bange baleme kujulirira kugenda kukuba kyeyo. Neetaaga abaana bange bakulire mu bulamu obweyagaza. So ekiriwo kiri bwe kiti, wano wenkola madamu wange alina maama we mulwadde wa mutima, baagala mbawo omutima buli kimu kye tunaasaba, bagambye famire yo buli kimu kye naasaba tusooka kikola then awo ne tulyoka tugenda mu ddwaliro. Basooka kibakola kye banaasaba. Sharifa n'ebyokwogera bimpeddewo oluwuliriza audio wo ono, manyi mbadde bize nga ndi ku mulimu naye ate neŋŋamba kandabe audio gyonsindikidde nirugiwuliriza n'amaanyi gampeddemu. Mwana gwe Sharifa kiki oyagala otukola Sharifa? Tuli eno maama bakuteekamu akasente n'obagamba ogenze kukola, kati ate biki bino by'otandise otugamba Sharifa? Abaana bali eno naawe okimanyi abaana bo wabaleka eno Uganda, akasente k'obadde yadde fayini babadde bakusasula bulungi, naye akasente k'obadde osindika eno ke kalabirira abakadde n'abaana bo. Kati golowooza oyo Omuwarabu kituufu kale bakusuubizza eggulu n'ensi, naye ffe tuli Uganda, okitegeera, ffe tuli Uganda. Sharifa njagala ozuukuke, va mu kirooto, wandiba weebase Sharifa. Nze ndi mukulugo, bino byekugamba teri agenda bigamba. Mwana gwe tokola nsobi eyo. Eno abantu bakulinamu essuubi bangi bewaleka emabega n'ogenda e Saudi okukola. Tokola nsobi eyo kukkiriza, kuba kati sawe eno niwe bakutta ne bagamba kale, niwe bagamba nti omutima oguwaddeyo mama oyo gwogenda ow'omutima nadde engulu gwe ne bakutika nodda ku nnyonyi. Ffe tutandikirawa okubanja ssente gwe zogenda ofuna ezigenda olabirira abaana bo. Ffe tugenda zibanja tuffe abali e Uganda tunaasituka tugende e Saudi tunoonye famire eyo niwe naabe ezasudde ssente ezo. Sharifa zuukuka mwana wa maama,
zuukuka kola ekyakutwala emboozi toddamu naginyega wekiba kisoboka osobola n'okukyusa ekiyumba kuba ndaba kati n'obulamu bwo buli mu matigga kuba kati bakugezesezza balaba osobola bajja kwettira abantu abo bazibu Sharifa abantu abo bazibu abawalabu bazibu bajja kwettira bakuggyemu omutima bo gwe baagala kuba ojja kuba okoze eki ogaanye era wekiba kisoboka osobola okukyusa ekiyumba n'ofuna ekiyumba ekirala n'ofuna ewalala w'okola naye Sharifa ffenna maama kati ngenda bagamba ntya kuba mpuliriza audio ono neŋŋamba kangezeeko okulaba oba nsobola obbasindikira audio ono nga woŋŋambye naye kati maama wawulira omumanyi mulwadde wa puresha kati awulire bino golowooza agenda kuba atya agenda kukola atya oyagala kutta mukadde oyagala kutta mukadde abaana bo waabalabirira oli single mother naye by'otandise olowooza kati abaana bo genda balekeraani wagenda ku kye ogenze kukolera abaana bo na famire ye akasente k'oleeta maama mulwadde ne tumujjanjaba Sharifa bino teri agenda mbigamba nze ndi muganda we sobola saasaanya audio eno mu bantu balala kuba bino ebintu nsobola obbigamba era genda neebuuze kuba famire naye kino ekintu ky'oli mu kwagala okusalawo yadde gw'ogamba nti wakkiriza dda ojja kikola era ojja osobola okwewaayo naye sooka otunulemu abantu b'ogenda olekawo banaasobola okubeerawo abo abantu abali mu nsi endala abatali baggwanga lyo banaasobola otuukiriza ebyo gw'oba olaba tekisoboka kuba bajja kutikka gw'okomerewo mu kofini balage contract mbu babisayininze wayitewo omwezi gumu sente nga tebakyaziteekako ku akawunti teri agenda linnya nnyonyi kugenda Saudi kunoonya maka gwe wali okola mbw ate anoonya mwana baamutta simanga biki tebiriiyo ebyo tebakulimba mwana wa maama tebiriiyo Sharifa mpuliriza audio eno ngikusindikidde giwulirize nnyo n'obwegendereza ate otandika okwegendereza abantu abo boolimu kuba olina okimanya balina kye bakwetaagako Sharifa nze bye bigambo byange Desi